Ngasina gina mpati tu ya video so kan ugatte nono. Mukulu Nobert Mao je bali kosebo kansule oli bulungi. Gwomu ku bantu abatunula mu kamera ng'osobola okwogera no convincing abanna Uganda. But unfortunately byogera tesi byokola. Lwaki? Ozogere bigambo bingi nnyo watuka kono ganti no bwe kiba kyetagisa kugenda ku kitebe kya jifuka bireje mu iPod ngida jifuka amirira. Nupu nega fe tukyetegereza. Kati obudde butuuse mwadide sede mwazitadde mu parliament nupu je ino zijja ate bawandisa application bayingire ate ogaana. Lwaki ogaana? Kubanga mukimanyi amateeka ge mwade mutaddewo okusibira nupu ebweru tegabayamba. Kati ate musindika nupu ereme kuyingira iPod. Kati mba mukolerani. Kitegeeza mu baffere. Kati ogenze n'okola akatambi olwa ka press conference n'oyogera ebigambo bingi nnyo. Naye njagala kukola mu forensics mu katambi ko kano. Nga n'abali kulo bagenda kukola mu forensics katono nnyo. Ogenze n'oyogera ku ba foot soldier. N'ogamba nti ba foot soldier bamisiriidinga abakulembeze. N'abakulembeze batafokasinga. Yensonga lwaki politics mu Uganda afudde. Bw'otyo bw'oyogedde. Ngera kugamba nti nga sinazanya katambi kano ensonga lwaki Democratic Party teriwo because you didn't listen to the foot soldier of Democratic Party. You took yourself to be more important and more spirit than the foot soldiers and you decided to sell the party to NRM. So you don't have any moral authority to talk about the ongoing generous work of National Platform and the foot soldiers. Because His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu can sit and listen to the foot soldiers because they are the one making the party to move on. Why? Because the biggest number of foot soldiers, they are rotting in different prisons across the world because they can't speak on behalf of the party. But for you, instead of handling Democratic Party and listen to the foot soldiers of the Democratic Party, you decided to silence them and you sold the Democratic Party to NRM, as simple as that. So, however, in the National Platform, the entire leadership of National Platform, they listen to foot soldiers because are the people who are making that party to move. Do you get me right? So, please, when you are yapping on social media and mainstream media, remember, politics changed from where you thought that the intellectuals, they decided for the nation. No, that is wrong. We have witnessed a lot of so-called intellectuals, they end up being fools like you. Because you know how to speak good English, you can intimidate, you can articulate laws, and you think that those who are not educated, that they don't get involved in any day-to-day political activities in Uganda or in national matters. Kati mukulu njala kugamba. Go wadde abafuutu soja ba Democratic Party tewabawuliriza n'otunda ekibiina. Nekisaanawo. Kati tosobola kuŋŋamba nti oli minisita w'amateeka ng'okola mu gavumenti ya NRM ey'abatemu gye wavumiriranga nga ne mu ICC eriyo affidavit yo. Nga you confirm Museveni is a terrorist. Nga Museveni is the murderer, is the one who massacred the people of northern Uganda. The same fool. You are coming on the mainstream media defending Museveni, working in NRM. You think we are fools with the modern foot soldiers. Tuli bazibu nyo. Tulinga njalero mechiro. Muliza katambi kano. So, I wish to warn the so-called foot soldiers. You are making your leaders to make mistakes. And the leaders also be leaders. How can I say, I'm a leader, but I'm saying, Katulagewa, where should we go now? And they say, now go here. Then you say you're a leader. That's not leadership. A leader must go ahead and survey the place. In the Bible, we have this. All right, you said that the leader must go ahead and survey. Let me be brief and precise to that statement, that the leader must go ahead and survey. Let me ask you the simple question. Why do you move around with the security?
because you send those security guys to go and do survey in the place where you're going to sit or to have lunch or where to sleep. Let me ask you one question. Why is it that before Nyando Osoferi, your boss, attend any meeting, he first send his spies and the agents to survey before he attends that meeting or he meets someone else? That is the work of foot soldiers. In Noop, before the presidents get engaged in any political activity, he first send his foot soldiers to survey and to engage with the community. You understand what I say? So when you come out, you say that leaders must go forward to survey. To survey what? Are you fool? The place. In the Bible, we have the story of Moses. Moses led people in very rough terrain. But because of confusion, they took 40 years. I'm told that journey from Egypt to the promised land is a journey of maybe 11 days on foot. If you are walking non-stop. 11 days. Why did they take 40 years? Because of confusion. So Uganda by now should be a very highly developed country, very united and strong, a superpower. But because of the followers are misleading the leaders. The leaders don't have confidence about their own vision. They lack conviction. So if I'm a president of a party, how can a foot soldier tell me, how will they see you sitting with the dictator in the same tent? I am your leader, and you have a choice. Go and follow someone else. That's the new DP that we are building. That if you think that you are too good for what you are doing, this gate is always open. There is always exit. So please stop misleading the leaders of Noop by posting on social media. I see people are dramatizing it. They are bringing old statements. People grow. People grow. Let's assume that they have... All right. We glow up, but in a very stressful situation whereby even the oxygen is not enough for us because you've occupied the whole place with your nonsensical statements. Mr. Mao, you are serving a dictator. For us, we are not serving a dictator. We are fighting for freedom to unseat the dictator. So, your main objective is to see your boss Nyandwe Osoferi Museveni alongside with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is your main point. But let me tell you one thing. It won't happen. It won't happen. Byonna byogere tekijja kubeerawo. Ompulidde bulungi nnyo ekyo nkigambye. Ate mu bantu abalina okwogera toteekeddwa kwogera olw'ensonga go kwennyini kye bayita opposition. You oppose each and everything which is not good for that country. So when you so-called opposition, you sit with a dictator who had ruled the country for 40 years without anything left for Ugandans, and you come out with such nonsensical or senseless statements, that means you are fool. Go and eat waters. Mao, go and eat waters. You can translate it in the way how you feel like to translate. Go and eat waters. Oyo simuddamu ne mumazi. Kati tugenda mu party 2. Ne party 2 eno. Party 2 eno. Ndowooza kansoke nkola information eno. Tulyoke tugende ku banjala kuyita strike machine and information gyagala tuwa. Ne katusoke tugende ku information eno. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu kansubire nti oli mu kutambula odda waka. Eno information gyagala ogiwuliriza bulungi wano mumpitiriza Mathias Mpuuga Nsamba, Abedi Bwanika,
ano katusoke mumpitire David Musiri mumpitire Tafu B Aida Nakuya mumpitire Mpuga Masayasi babereko kuno ku video eno mbawa information ulira bulungi nnyo Rwabadde lwa balaza wiiki eno ngenda kuzomwezi 13 omwezi ogw'ekumi omwaka 2025 ku ssaawa emu yennyini y'akawungeezi ku Papa Po Memorial Center e Rubaga nkiddamu ku balaza la wiiki ngenda kuzomwezi 13 omwezi ogw'ekumi omwaka 2025 ku ssaawa emu y'akawungeezi ku Papa Po Memorial Center e Rubaga lwali terubusa ng'azireese musajja mukulu David Musiri Tafu B Aida Nakuya nga balindiridde mu bimuli awo nga balinze mukulu Mpugamana ajje aba briefing ku kiki bagenda okuzaako zale teziri awo nga Mpuga ajja Yesu kundanga ekidomola ky'amazzi ekyettengetenge n'ayingirawo ne batandika okusetula emboozi gye ngenda obbanyumiza emboozi yerwa nga mukulu David Musiri oba yaliko girlfriend yaliko boyfriend w'omukyalo gwe mutegedde saako ne Tafu B ne Aida Nakuya yamibwa kale n'agenda n'esimbi mu Kampala Central nga bagamba Mpugamana nti munnange tukusaba otufandinge tujje obuwanguzi tujja buleeta mu kibiina kyo ekya ADF oluvannyuma Mpuga nga bagamba nno okubafandinga sandiganye naye nandiyagadde mujje mu negatteko mbawe kaadi mu kibiina kya ADF tukole ki tulabe ki ekiddako nga mugamba nti bwe tujja ne twegatta ku ADF directly tujja kuba omuzannyo tuguye tukyayagala okuzannya omuzannyo guno nga tulaga tuli ba independent ng'era tulaga tuli ba national platform katuba tukusaba muntu otufandinga sente tube tuwangula obuyinza tubuleete tukole ki tuwanjule mu ADF era mutwanjule nga aba ADF oluvannyuma lw'okuwangula ye Mpugamana bagamba nti mwandibadde mu joininga ekibiina ng'obudde bukyali then tulyoka tukola ki ne tulyoka tupafandinga oluvannyuma Mpuga yakkiriziganyizza n'abantu bano nti agenda bafandinga sente era abayambeko n'okufuna security mu ngeri yonna gy'agenda okukola nga ye Mpugamana kati bwe mulaba oyo Musiri ng'ayogera ebigambo afubutuka omugambo alengezza ayogera buli kimu kyayagala kontrola w'omukulu era abamuwa ebyokwogera ebyokulengeza bamuyita Stella Nyanzi n'abalala so oyo yabadde ali ku mulimu gwakuleekinga ene waffe waddaga nti abadde akola nnyo naye nga be bantu abali mu sisitimu ya gavumenti abadde babuzaabuza nga bafuka banaaba nga batubegera muri munda ekyo kyo mukitegedde bulungi nnyo ku Papa Po president woba osobola ng'osobola hane simanti basobola okukuwa footage ono okupuruvinga bino singa badde basobola okukuwa footage ku Papa Po kubanga bakasitoma bajjako bagobyewo ono footage gyali wa kamera mande ku ssaawa emu 13/10/2025 basinkanye ku Papa Po ne boogera ensonga ezo mpulidde bulungi nnyo lwaleeta lubuusa n'olunaku lwajjo ku Lwokuna era Mpugamana nasinkana Sseggona akali ebyoya mu kifo kyekimu kati kye tuzudde okuva natandika okuba abantu bano bakolera nnyo ku Popopo Memorial Center enkwe zonna bwe ziba tezikoda ku Popo Memorial Center zigenda ku Serena Ekigo enkwe zonna zikolebwa ku Papa Po oba ku Serena Ekigo mpuliriza bulungi nnyo wetwogerera essaawa zino ku lunaku olwokuna lwajjo Mpuga era yasinkanye Sseggona akali ebyoya ku Papa Memorial Center ne badisikasinga butya bwe bagenda okutambuzaamu kampeyini zino nga tebabategedde nti bakolera Nyando ate nga tubamanyi across Buganda n'obukode bagenda okukozesa nga begattiddwako Saloga Mulenge Jawasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'obuyambi bwa CBS FM ne BBS Telefayina okuba nti bo bagenda sigala nga bayina omukutuko boogerera nga bayambibwako n'abafera bali mengo mu government okubanga babafandinga n'obwa wa security okuba nti bayina airplay okutawaanya mopu mu ngeri yonna esobola oba esoboka ekyo nakyo mukitegedde ku Lwokuna naye yaliwo
kati bulira bulungi nnyo wano wetulaga. Wano wenjagala onoonyeze empuuga, onoonya Abedi Bwanika, onoonye Sseggona ne Betty Nambooze ow'Empigi. Before nga sinakola statement eno, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, security team ya president, bafoot soldier mwenna, nabagamba nti nze sirina lutalo na MOP yenna, kubanga sina bumufuniramu era tangasa. Wabula kulwa president okuma security ye, kino ngenda kyogera. Era kankigambo mukyalo nga sina yogera information yonna. Mukyala Betty Nambooze wafunye kadi ya National Platform, glory be to God, Mukama yebazibwe. Ngenda kusaba sina lutalo nawe kuba ofuka MP sina wenfunamu sibulwa tulo sigana kulya. Wabula ngenda kusaba genda onoonya akalulu mu constituency yo, weewale ekitebe, weewale campaign trail za president. Genda onoonya akalulu mu constituency yo, sikulinaako bwezi bakuwa kadi, sisobola kuwakanya kibiina. Weewale president, weewale campaign trail za president zeewale. Bafutu soja mwenna ne security ya president. Omukyalo ne bamuwa kadi which is okay, sikinaako buzibu. Ne ku byengendo bagamba mukyala gwe genda mu constituency onoonya akalulu, weewale campaign trail ya president, weewale ekitebe kya National Platform, oba weewale okuyingira office ya president. Sikulinaako buzibu era nze mbadde sikulinaako nga sikulondoola, ebizibu mbayi binyo nenga sikulondoola. Wabula no meeting gye mubadde ng'onaku z'omwezi 12 omwezi ogw'Ekkumi ku Serena Ekigo kankwabye. Mr. President ng'otambulodde waka, wuliriza bino. Ngenda kusoma mwezi 12 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2025 ku Serena Ekigo wabaddeyo okusinkana wakati w'abantu bano wammanga Speaker Anita Amongi, Sseggona akali ebyoya, Abedi Bwanika, Nambooze Betty ne Mathias Mpugamaana babadde mu meeting eno. Mpuliriza kangaddemu. Ngenda kusoma mwezi 12 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2025 ku Serena Ekigo wabaddeyo okusinkana wakati wa Speaker Anita Amongi, Sseggona akali ebyoya, Abedi Bwanika, Betty Nambooze. Bine bayogedde, mpuliriza bulungi nnyo. Before nga sinagenda na kubino, Mukulu Mbogo sikumanyi bw'ofaanana ne bw'oyinza okuba omanyi. Tiimu gye nsomye kutambulirako, tiimu gye nsomye ekutambulirako ne ba security operative bakutambulirako. Gamba mukadde maama gy'adda ne gy'atambulira yegendereze lwaki. Ku kitebe awo tiimu gye njogeddeko kigambwa eyinawo abaana 15 ab'obuwala nga bali ku mission ey'okutuusa obulabe ku president. Naye abaana bano mission yabalema, ndoza bagwa mulaavu n'ekibiina, mission yabalema. Kati badde balina okunoonya muntu kigo bagenda okukozesa atuuse obulabe ku president. Nga baagala either kosa foot soldier omu ku bodyguard ba president, kati ng'omuntu gwe bayinza okufuna ali okupira president Mukulu Mbogo. Nziramu otegeeza public Mukulu Mbogo aliroyo ku president, waliwo ekikola kye baagala okukola ekiyinza omuleetera obuzibu kyekiruwa. Baagala sooka mufuna muge tugenda kuwa $2,000,000 as long as nti osobola tukolera ekintu ABCD nga kirina okujja obulamu bwa Kyagulanyi. Ekyo Mbogo tasobola kikola. Wabula bw'agaana okukola ekintu kino, abantu bemmenye bapulanize okukwata nnyina wa Mbogo bagikozesenga akanyeebwa nga lesire bazimutedde ku meeza, either Mbogo akola ekintu kiri oba takikola. So Comrade Mbogo tegeeza maama waali wonna yeebereremu naawe kenyini weebereremu. Abantu bemjogeddeko bakutambulirako, ompulira bulungi nnyo, bakutambulirako.
Enjagadde nsooke nteekewo akantu ako ensi ekategeere. Mu meeting eno yatudde ekirimu ekikulu kyakutta Kyagulanyi. Tewali kirala. Ekiriwo ekikulu kyakutta ki? Kyakutta Kyagulanyi. Mu meeting eno yatudde baagala okukozesa omukisa gwonna oguliwo okutta Kyagulanyi. Bwe maze bagabiri byonna bibadde baplaninga ku Mbogo, Mpuuga Saka Abedi Bwanika bagambye Speaker Anita Amongi nti ekirungi ennyo tubadde tweralikirira nnyo nti Betty Nambooze ayinza obutafuna kaadi. Owa Betty Nambooze ow'empigi gwe njogerako so we Mukono. Ow'empigi yaani amanya ge amazungu yaani? Ow'empigi yaani amanya ge amazungu? Kale kanteeko Nambooze ow'empigi. Ow'empigi. Teddy Nambooze, yes. Teddy Nambooze, si Betty. Point of correction. Ngamba Teddy Nambooze. Yabadde in attendance, Teddy Nambooze. So si Betty. Teddy Nambooze. I repeat the statement. And it's a point of correction. I meant to mention Teddy Nambooze, not Betty Nambooze. Betty Nambooze is from Mukono. Teddy Nambooze is from Mpigi. So I'm talking about Teddy Nambooze of Mpigi. Mukitegedde bulungi nnyo. Mu meeting ne bagamba Speaker Anita Amongi kiri ekyagundi bwe kigaana ekyambogo tiye. Ekirungi Betty Nambooze, Teddy Nambooze, simolwaki Betty lizigira mangu. Teddy Nambooze yafunye kaadi tiye. Bw'afuna kaadi ene genda tuyambako nti asobola otuukirira presidenti oba asobola otuukirira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwa kanyo kawulide mu ngeri yonna kubanga ati alina access etuuka ku presidenti mulaalizi oba mu yafeesi n'amutuukirira n'akola kye twagala. Bwe kibanga takisobola at least asobola otufunira abamu ku bafuutu soja abawala n'abakolako omukwano ate bo ne batukolera omulimu ogwo. Ompulya bulungi nnyo. Teddy Nambooze ng'amegeredde ng'akabwa akasibe ku ggaali mu ddoboozi ery'eggono eririna akakazi ku mutima akasitudde ne firiji ku mutwe. N'agamba ekyo nja kikola. Ekizibu kyabadde nadde ntidde butafuna kaadi kati nafunye kaadi. Anti mmayi bw'ayogera omukazi ng'alimu amannye bw'ati. Ekyo nja kikola. Kye nadde nalikidde nnyo butafuna kaadi ne kati kaadi nagifunye so na access. Na access nsobola bikola ebyo. Mukazi gwe mbadde screen akola talebwa efujo lunali wakola nakuleka. But bwe kijjanga otula mu meeting ezigendo sanya mukoddomi wange. Ezigendo sanya the first Muganda okubanga asobola okuba Uganda from west up to south, from south up to east. Arenze bena kwata kongenda kuyisa bubi munange. Kubanja kunonyesako n'emiggo ku ground. Ne kulana esobola kunonyesako emiggo. Ekyo kyo kikubuulira. Teddy Nambooze nkubuulira. Bw'oba mu meeting eno bye wayogedde ng'ero byogero simba amannyo ng'embwa ekokoola ebyayi mu ssubi mu mutima omukyamu njala kubuuza Kyagulanyi yakola ki? Gwotuka okusimba amannyo nga magujja ejja ebyayi mu ssubi ti nze nsobola kikola kinadde ntya kanadde sifunye kane kati kaadi nagifunye. Obukyayi bujja ku muntu yakuwa kaadi nakufuula MP. Obukyayi bujja okutuuka mu meeting ng'opulaani ng'enkweze ng'ezitta omwana mulenzi oyo. Njala kubuuza obuzibu obujja luddawa? Wano waliwo mu America ne bakubuuza ebibuuzo nga bemagazanga kabwa kasibe ku ggaali ngero le weekazaakaza ng'era state mafia akubiddwa. Mwe mulina ekizibu kimu bwe muddira amakati gammwe ne mulowooza ne gagenda kufuga buli muntu oba ne mulowooza nti sente zigenda kufuga muntu. Ffe tetufugwa makati, tetufugwa ssente zammwe. Njala kubwe
ojjawo ekinyusa ekigamba nti nze ekyo nsobola okukikola Kyagulanyi yakola ki? Ekyo n'agamba asobola okukikola era asobola okufuna access kuba yafunye kaadi. Mpuliriza bulungi nnyo. N'agamba ati era asobola okufuna abawala ku kitebe awo ne bamukolera omulimu gye baguba gumulemye ne banga bagumaliriza bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kubangira mu meeting eno bano bayogeddeko bampuugamaana ne bani nti balinawo abawala baabwe 15 naye abaana abo mulimu ogwo gw'abafairinga ogukola ne baga bagenda kukozesa method zino. Kati mukulu Mr. President sebo wona woli security team ya president mbegayiridde omukyalo yagende mu constituency na nyano nyakaluke ku kitebe waddembo okudda nenga agenda mu office z'abalasi ya president wano okusinkana president tomulirana. Tomulirana gwegenda okole bintu byo mu constituency yo sikuina kugenda n'ekikwatagana ku security detail ya president. Umutima ogujjawa nkubuuza umutima ogujjawa mbuuza umutima notula mu meeting you discuss ne mutu noteesa kukujjawo musajja ngu bano nokala Abedi Bwanika tubamanyi kuva dda nkwezenge mpuuga gano si mawulire sagona akali ebyo yagano si mawulire naye gwe omukazi bano ba Abedi gano si mawulire gwe omukazi. No problem about ovuddewo. Mukwogera Abedi Bwanika yagambye bw'ati. Ba foot soldier we bali nga banyonyedde situation ya Mbogo nga bagenda ogikola ekyokuwamba nnyina bakole kye baagala balyoke bafune kye baagala mu nkola eyo. Bonna lumunga bassa kimu ng'enkuyege bakkiriziganyizza nti bagenda kukola omulimu ogwo ng'obudde bukyali basobole okuba nga batuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okuggyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka. So here is my simple question towards Speaker Anita Amongi. Here is my question towards Speaker Anita Amongi. Why do you hate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu? Why do you hate him in the first place? Second question. Where do you get all the money you have right now, which funds all the missions of putting down Robert Kyagulanyi Ssentamu and even putting down Nation Platform? Where do you get that money? Third question. Whatever you wish to happen to Robert Kyagulanyi Ssentamu, it might happen to you, sorry. Whatever you wish to happen to Robert Kyagulanyi, it might happen to you or to your family very, very, very soon. But why do you hate Robert Kyagulanyi Ssentamu to that extent? Yakola ki? Gwe kyoyagala okukola kisobola okuddira obudde bwonna oba okudda mu family yo. Ensonga lwaki nze bagamba saagala byabufuzi
sagala nnyo kutuula ne bannanfuusi nina ekizibu kimu nga nze omuntu bwe mmanya nti tuli munnanfuusi nkwewala nnyo kubanga nze kyesiikole nkikugambira nti kimu sigenda kikola kyenaakola nkugambira nti ngenda kikola kyenaalowoozaako nkugasooka ompemu obudde mmala okwerowooza ndabe nti naakikola era bwe kinemera nga tekisijja kikola ompulira bulungi nnyo mpe ekitiibwa omuntu ansinga mu buli nkola yonna ate seegulumiza era sinze muntu yandiyagadde okulanga bannayuganda bafa wadde omuntu yenna okufiira obulamu bwe mu byobufuzi naye nga tukyayina mentalite mu buddugavu bwaffe buno ng'omuntu agezaako kuvuganya omwagaliza kufa gw'obeerewo aziifu nti bw'omutta obulamu bwe budda ku ggwe oba olina kyebweyongerako. One, kambanyumize theory ya death oba ey'okutta omuntu. Gwe akinishiatinze oba akikozeko program osobola kibuuka ng'ossa omuntu naye tekisobola kubuuka baana bo oba bazzukulu bo kisasulira ogw'omusaayi tosobola. Ate naawe somehow yakadde kuwa chance n'okaddiwa ekintu ekiridde Samuel yakikwata ekyokutta abantu nekikuteeka okirina okuteeka. Abantu abasinga omuti teweetegere gojje wege baga ati gundi omutemu mwetegereze entambula ye enneeyisa ye enjogera n'ebikolwa bye era ebigabo bisatu bina bitanagati oyo mutemu era zembeera zaabwe feesi waga nti agenda kutta ekyukirawo kubanga balina ekintu ekibatambulirako. Kati nganze sisobola kwenyigira mu kutta muntu Katonda gw'ataggyeewo. Ebizibu ebirumba abazungu wadde bali more advanced than we Africans bakola atrocities mu myaka gya 2023 paka olwale bakyabikola. Balina ebintu ebibatambulirako wadde balina buli kimu balina ebizibu ekyabali bazungu mujja kunjulira mukira bulungi nnyo. Balina ebikolobero ebijje batambulirako history waabwe si mulungi. Kati nabana abantu mu Uganda abalina ebikolobero by'okutta abantu lonyiza famire zaabwe ng'oli yali kafulu mu kutta abantu mirembe giri emikadde gyonna famire yaabwe talina werabikirako. Museveni essaawa zino akyali abutera kubanga akyali mu kateba keefutubaddemu kanaavaako togenda kudda kula ku muntu n'ogwo era bajja sula nga balogootana oba muzzukulu we oba mwana we oba ani kubanga ekyo it's a cross generation curse. It's a generational cross cut kutuukira ku buli generation as long as it waliwo omusaayi gw'omuntu oba weta mu kutta omuntu yenna nga takulinako musango. Lwaki Edi Mutwali mu kkomera bw'aba talowooza ku famire alowooza busungu bw'alina ku Museveni olw'okumusibira obwereere. Kitwale nti kirijje no ku baana bona basibye bamaama ne bataata ne baganda b'eŋŋanda z'abantu Museveni basse wano mu generation yaffe y'obufuzi buno. Buli omu ekintu kyaloza Museveni ekyamusala z'amusabira. Tugamba nti kamwa kabi oba akamwa katonzi ekigambo kyenfulumya wano in fact kansooke mbalabula ekigambo kino mwena gye muli mu nsi yonna. Olulimi luno olaba olulimi lutonzi waliwo omuntu ng'akugamba ekigambo ne kihappeninga takatakuteeko takuloze just ng'olulimi lwalwogera ekintu kyappeninga. Omu kyobola batuga ati senga bwakolimira no si senga nti akolimidde naturally waliwo abantu nkato yabawa ekintu ekyo ng'akugamba ekigambo ne kituukirira. So olulimi luno ki kati essaala obulumi n'emiranga abantu gye bakaaba ku lwa Museveni buli mwana we n'omuzzukulu bagenda kiro zaako. Eri abantu nga n'okusomesa omwana amala tunda kabuzi nkoko oba aseetudde olwanyi abaana bwe balooya be ba doctors be ba nurse be bali mu office za government naye ennyanda esoferi ne banne abalina obugagga okumala emyaka 4 asingamu obuyigiriza empoza akola mulimu ki nakyo kakibuuza empola asingamu obuyigiriza akola mulimu ki
Nyandwe senior 6 dropout baba yagituula Jenati senior 2 dropout janku bana abawala kitokota sikisaanikire omula atunga byalaani omula pastor omula afuka motivation speaker omula musiyazi ono tuswigiri ali awo yafuuka dormant munyuwa wala janwendeku anyo wala jine n'amacupa n'agagaaya ompulya bulungi nnyo kati baina cross generation curse eyo kati mwasinga owunya batuukira mu 7 mugati batuukira mu 7 tumutya temutya kubanga mutya no mu 7 bw'omutunira bwoti nga gomo faces ekyo kyogamba nti kyo ky'omutyako already yeetoloddwa kasi z'abantu gw'omulabange kati kinga bona osanga empologoma physically ng'obadde ogyekanze bwekanze ekikugira bwongo mpedde egenda kundya neri yabasurviving empologoma n'etamulya kati mwekyo mugamba osikala mu 7 simanyi okyuka ng'omutya simanyi tomutya no ebikolobero bye yakola byonna byonna emizimu egimwetooloddeko ebimutambulirako byemulooza nti musajja simanyi ayi talina maanyi ebyo ebintu byebakolobero bajja okukola bye baakola kati nga Salimu Salale mu ggulu eri yava mu nsiko bamuterawo baani omulundi gumutaddangamu kutambula na kati waali asula mu tenti ng'ali ku byota akuma sente azirina kikyakuma eri omugamba wanzitira ki mwatuttira ki kale maama muli bamulaba ki ababeera eruweero Metiya na Gomba mwawuliranga emizimu nga gikaba mu bibira mpaka lwe bakunganya amagomba agone eruweruwa kati egyo emizimu gy'abantu egyagendanga gitooza ti giba gitudde ekyo tuyita generation cross cutting yonna ng'etambulira ku mmwe okitegeera kati bano abantu kyekintu kye balina nkyakola okunoonyereza kubanga ono omukyala Anita Amongi isitole wesi mulungi nnyo nnyo emabega eyo ngenda kuddamu odiigi nali mwogeddeko naye ayinamu omusaayisaayi mu ngalo ze ayinamu omusaayisaayi ayinamu omusaayi kwekwo okwogera nga yeepika oli ayogera ayina obusungu okwogera nga yeepika ayina obusungu ekyo tekiri nti nakyo bamuzala no abeera n'ekintu ekimugamba kimupika kati byebyo okitegedde bulungi nnyo kati byebizibu abantu bane bafeesinga kati ngira kubuuza gw'otudde opulaningira okutta Kyagulanyi opulaningira okutta abaana ba struggle gwe azifu era togenda kufa awo tuvuddewo kati mu kutemaatema abantu okuli ensangi mu kutemaatema abantu okuli ensangi wano wakulu nnyo Christopher Damulira n'abitongole by'okwerinda kamba kuba eggoolo ate nga ya mukono Maradona gye yakuba Bungereza okutemaatema abantu ensangi n'embitu kamba kuba eggoolo nga ya World Cup n'ey'omukono Argentina gye yakuba Bungereza munnange ensangi bwe batemaatema abantu Damulira kennyini asindikayo bambega ku gulawundi batandika okupikinga information n'okutrackinga abantu tageti ze balina okutta abantu abayita bannamoole bagenda babuuzabuuza information babatemye ddi babatemye batya wano wabeerawo baani abantu bakyogerako batya okuŋŋanya information era abantu abaleka ennamba mbu bakubireko naye kisinga okusesa okimanyi omu eyeeyita nti yabadde agenze kunoonya information ku ground mwana muwala wa Bukedde TV bamuyita Nabunnya naye Nabunnya ono mbega era agenti kati kansome ennamba ye ogiteeke mu WhatsApp olabe ekifaananyi ekijjako wandika ennamba eno ennamba eri +256 705 43 0083 gisaving ombulira ekifaananyi leeta kyaki to prove you wrong mwenda badawutinga information yange
ono mbega akola kubukedde naye nga mbega wa crime intelligence atambula yona gye abantu nga balekera enamba bambuulira abantu boogera ku kibu kinga akunganya information wandike enamba eno +256 705 43083 gisaving olabe ekifaananyi kuliko kyaki tokijjaako gwe mbwa gwe kamalo kiraga wana abantu ekyo kifaananyi kyani yiye enamba kweri ekyo kifaananyi kyani enamba eriko kifaananyi kyani tokijjaako togeza n'ojjako kifaananyi kino enamba yo waggulu gye mbasomedde ogiraba yiyo eyo profile picture ye agisevinze yogera bulira bana bantu ekifaananyi kiriko tojjako profile picture girekeeko gwe yito wabokedde spy wa crime intelligence gisevinge egenda kuleta ekifaananyi kya Christopher Damulira kikyo omaze okiraba tokijjaako kati abatambulamu gye batematema abantu ebijambya be bagendeeko otandika okubuuza bategeere bategedde baani abatemye kiki ekiriyo mbundi munnamalu yakulekera enamba kati enamba neera bagirako ekifaananyi ekifaananyi kya Christopher Damulira be bambega aya tugenze mamboka ensangi nvudde mbwadde information katugenze mamboka yes comrade how are you? I'm okay. How are you, Mr. Strike Machine? I'm okay. We've left with 20 minutes to discuss about the information we're going to distribute to Ugandans here. Yes. So please can you inform Ugandans what is taking place in the northern part of the country? Oh. Yeah. Hey, greetings to you, comrades who are watching the stream, and I hope you're doing well wherever you are. Now, in regards to the issue in northern Uganda right now, all of you understand that Crooked Museveni, Alikum northern Uganda, like week, you know, Elikumalawo, Gaya Badali Mukune, Mo West Nile sub-region, Gavude Mulang sub-region against Mo West Nile sub-region. He has been to Koboko, wherever you've been seeing all that has been happening. Now, alikujamu acholi sub-region Musazino. Kasina kutandika kuyogera ku nsonga za acholi, Museveni alikujamu acholi. Nyala kubabula ensonga kimu. Mu northern Uganda, let's say for instance in Terego, nga Museveni yagenze. Tulina private school. I think only 2 private schools. In the whole of Terego, we have only 2 private schools. The Tulina private schools mungi nyo muri district mu northern Uganda. Nga names like Kampala, where we have very many private schools all over. Oshegera. Nga bagaye mu government nga Bujingo, Bujingo, is it Christos or Minister of State for education? Gari na set a high school alina bisomero abagaye mu government banyo balina somero mu Kampala mu Eastern Uganda awala no south baguze ntaka bazimbye somero era bali kukola business olina kutekera bunti Musazino abasomesa government teachers bali mu strike bali kuzoganya kale sokola mu northern Uganda like the whole of Terego we have only 2 private schools. There are very many other districts in Lamore, like for instance in the Acholi sub-region, like I think only 1 private school, and that private school is also not really that functional. Echirala jona muri omwana muri parent mu northern Uganda basindika abaana byabwe mu government school UPE USE kusoma Musazi abasomesa bali kuzoganya mama tama
ali ku campaigns ne Museveni oshegera mulaba muri campaigns yona mu rally yona yenyini agenda ne Museveni mu Northern Uganda. Now the Minister of Education is in a campaign. She has it's like done a deaf ear to teachers' concern. Now who I think woman among Nenta Yebwa they suspended parliament and balimu campaigns ne Museveni mu Northern Uganda wawalabe baliku dancing alingala omwalabe mu video nyinyi bingi nyo akati musazi n'ensonga kife tulina abaana bali waka abaana tebe kusoma but Museveni bali kutambula ne mukazi we n'amongi nga parliament bali lune kuyogera ku nsonga zino kukola supplementary or kukola lemons like sajada a budget allocation so that teachers' concerns are taken care of abaana basomye akati UNEB likuja EPLE UCE UACE likuja like time you know this November people will be doing examinations so kola we chichi ensonga chitulimu. Now ochamu actually sub-region Museveni likuja on the 22nd he will be in Nwaya and Gulu. He will go to Kitgum, he will go to Lamoa and those stuffs, and he will conclude with a beam at the end of the week, this coming week. Mugulu abasirikale lero a Joe was worst lero like bangamu baliku genda maso ne kunsonga eyo abasirikale UPDF, you know the barracks is in Gulu. Salim Salavera mo barracks yona enyini. Now there is a UPDF officer in the Gulu nonya sefanani ye nelinye ye. That guy has been commanding. They have been arresting. You know we have a lot of street kids. Mumani wuni abavude mukara moja abajamu street ya Gulu gakambara yo. Then wale wabana gababade like child soldiers. Oshegera. Child soldiers bali mugundi. Bali mu street tebali na wakowera bali gundi. I will send you a video of NRM t-shirts that were brought. These people are arresting young children, the street kids, and are giving them and are loading them somewhere. I hear they're being given t-shirts, NRM t-shirts, and are being prepped for Gundi. And I hear they got also noob t-shirts, by the way. They're being prepped that on the day Museveni will be coming to Gulu and then to Nwaya, there will be massive defection. So they are grabbing children from streets and these other homeless people and are giving them noob t-shirts and then NRM t-shirts. So they will defect that very day when Museveni is coming. On the 22nd, by the way, 22nd, Museveni, I think on Museveni alikuja Mugulu. So they will defect, like people are defecting from noob to NRM. So that is a very serious situation which is affecting people right now in Northern Uganda, like the situation on ground. Okwata abantu abana n'abantu gante bali na nyumba oba sindikira mo barracks. Then like on the day when Museveni will be coming bayagala kusindika abantu abo ne noob t-shirt won bali ku defecting from a noob to NRM. The others that are defecting from FDC to NRM. Chichi bali kukola musazi no. Then whatever information nampulide. This is also something that goes to common passions. Ojukira sudiri ya Mugulu. Ojukira. Continue. Hello? Yes, I remember. Sudiri came to Gulu. Bunu simanya Rajivu's drive. Mumani titi Sudiri ya koze mu Kampala. You can start with Shimoni. Shimoni, you remember there was this place here called Shimoni. Yes. Shimoni Secondary and Primary School. Our Kingdom Kampala by Zimbie. Yeah. In the early in 2007, 2005, Shimoni was there. Museveni went to the owners of Shimoni, told them that Mudina go buy one. Tuyagala kuzimba gundi hotel kugundi ku Ostinga Chogam Queen Nevada alikuja mu Uganda in 2008. You remember that time? Yes. These people of Shimoni from there and the Bazimbie Musazi Sudiri Kingdom Kampala area. What we in Takabini Yobilina issues, you find Sudiri land, government, they are always interconnected. Now Bangami when Sudiri I see Muguru. Do you know Salim said almost one half of Gulu? Come on. Never politicians like Abamao, Abama Penduzis, Musazi Ochekera Bagai Yonaba, but more NRM. According to politician about Kakar Musazi no guy Mugulu, Ayaga relocating a Mugulu, Kokola businesses in Taka. Bayaga Kutanika could buy in Takayaba. Karabando Vasili Musazi, of course, the political weather is just Oshekera. Ojukra, one guy Bamita killed Barolanya. You remember? Yes, I know him. Oyosebo, I
alina private school mu Buyale Kiriandongo district mu Buyale alina private school musomero private somero yazimbye somero nyingi nene nnyo akana likola business ejo ya recording a video alikuulira abantu bundi afunye sente yafunye kigate akavundi on the 20 is it on the 21 on the 24th when Museveni is coming on the 22nd when Museveni is coming to Amoro everybody has to go to attend the rally opposition MP abadde mu NDC. There was a time President Robert Kyagulanyi appointed him to be the coordinator for People Power in Northern Uganda at that time when People Power just started. Guy Musazino alikugamba nti abantu balina kugenda kwatendinga rally za Museveni afunye kigati alina somero bampulidde bundi Janet yamugamba nti goyogera ebyekisiru ku government tujja kusalawo license ya somero yo mu Bweyale. Kati guy alina kuyogera nja kusineka video later after this conversation ojja kugiraba maybe ojja ku sharing abantu balabe mu social media kiki guy alikubulira. The unfortunate thing is alikuyogera mu lucholi. But abantu on this day you shouldn't do anything, you shouldn't go anywhere. You just go to president's rally, go and attend his rally, go in large number. Twatandise kuyomba tugamundi. Now, abana bali waka Musazino, mama tamali kutamara Museveni. What will going to Museveni's rally help in regards to addressing problems of actually? Or jukra buli jofe twayombye ensonga zapa. Ojuga mama Karina nabanja yaje mu apaga bundi betulina abantu bali kuvaawo mu apa isimanya baje kuwa is it 10 bags or 15 bags of cement plus 15 million and then 15 iron sheets golina kuvaawo ku ntaka yo buni investors bali kuja. That's what they've stated to say even in the constituency of Gilbert Olanya, by the way. Who said so? Who said so? Gilbert Olanya is the one telling people Bumbadina Kukena Museveni Israeli. Or the opposition, or the Kubura abantu bundi bagende ku Museveni Israeli. Bafunye kigati. Banga bundi mamata yamukubde bamukubde simu bamuga bundi oba ayogere ebyekisiru busimanya against government bajja kusalawo license ya somero ye mu Bweyale. So guy na kuyogera good things about government. If there is nothing good to talk about. Now he's mobilizing people to go and attend Museveni Israeli. Can you imagine you are an opposition member of parliament, as you say, and you are talking good about government? You are saying everybody should stop whatever they plan to do that day to go and attend Museveni Israeli in Amoro. That is what he's saying to people. In a video, by the way, Chokorabe. Then Ojamu Mugundi, with this today, the Sudia Leguja Kunsongas and Takas and Nakuga, Bagamu Atanis Gugula in Taka. Is buying, you come to city, to a place like Gulu City, and you're buying like 5 acres of land with the hundreds of billions. Often I say there's over. So publicly, we are telling Ugandans that Sudia shifted from Kampala, now is trying to settle in Gulu. The very thing, he might not be, he wants to create another branch of Sudir racketeering. By the way, me, I was young, at that time I was still very young. You remember there was a time in the early 2000s something called Scratch and Touch. Is this Scratch and Rush? Yeah, that is called, it was called Premier Rotary. It was called Premier Rotary. Do you know how Sudir scam people with Uganda with that kind of... Hold on. There were two companies. One was called Jada, which was led by, I think it was, Jada was owned by... was held by the PPF team leader. I think it's Waswavili Gwa. Jada, I think Jada was owned by Waswavili Gwa. Then Premier Rotary was owned by Steve Paladia. Those are the two people. Yeah, I've recorded. Yeah. They dropped people in Kampala. Yeah. Imagine, okay, in Kampala, Musazi, people are awake civically. They know those are Kuba Muntu Kampala like easily. WhatsApp or Facebook. In Northern Uganda, it mostly comes to Rumi and also. But there is a lot of ignorance of Jemani. They will be exposed. The interest of these people here. Museveni could get a t-shirt, so called in now musicians yesterday they've been fighting over 50 million. Don't reach the Secretary General of NRM. Ya generate 50 million. Ya way gundi waru guy ba ayayimbie tumbiza sound.
bamita easy delivery ko guy o money baba yombye mu social media then todonge bamukude simu. They're getting peanuts because the cases are getting the billions and the billions of shillings, the millions all over and all those stuff. Now Todong give these guys money. Now abayimbi baliko luana mu northern Uganda omuna yaga kusimama matamu y'omuntu oli n'emikonde ku nsonga za sene 50 million. Can you imagine all the artists in Acholi and to share that 50 million? Wealth creation etandise. So the issue is today is going to create a racketeering, like a kind of a branch of whatever he did in Kampala when people had not yet known him in Gulu, in Acholi Sapijon. Imagine the kind of destruction it will cause by the time people get to know. Here you read about some part of land in some place called is there a Bayara forest? He is just getting land. Not small, 5 acres in the city. No city. Or 5 acres. Do you know what that land means? I call it billions of shillings. But Comrade Strike Machine, let me ask you one simple question. Yes. What went wrong with the people from the Western Nile and the northern part of the country? What went wrong? Did they lose hope? They were fooled, or they are not informed? Because sometime back we used to know that the people from northern Uganda, they're not a joking subject, but what went wrong? One, there is ignorance. People are not informed on the interests of these people here. Because when they're coming to northern Uganda, they don't come like they're coming to pop like the way they come wide and all those stuff. They use leaders. The people are getting to learn this, but few yet know this. That is the first. Then secondly, you know, these people really spread a lot of they came and mu politics ya Uganda, abamu northern Uganda, alina munyarwanda mu nyumba ye. Even our king, alina chotera, dide wote, alina chotera mu buliri ye. Echotera, mukazi alina tali mucholi. In normal circumstances, oli king ya Uganda, olina kobera ne omuganda kwa mukazi wo. Oli king ya Ucholi, olina kobera ne mucholi mucholi nga mukazi wo chichecho. No circumstances, because the ones that gives back to the air. Now another thing, muri politician mu Todwong Richard alina mu Nyarwanda mu buliri ye. General tema buli ma omanyi buli omuntu omu. Then these women are the ones now controlling the things. You find bagenda mu chalo balaba ani alina entaka enene nnyo. Then masinika mukazi wali agenze ayinda maringe wali mu nyumba wali. Then mukazi wabeera mu control. Like you see the king of this one here, Rora Pierre. The daughter to Rora Pierre, Ali married the son of Rakana Rukunda. Can you imagine the daughter to Rewati is married to the son of Rakana Rukunda? What do you think will happen? These people are entering into bedrooms. You're not yenyini. And these guys here, you know, most of them are sick. That is the unfortunate part. But what they being in and this one is concrete here. It's a very hard one. All our politicians and government there was a time he was even on a wheelchair. Theirs is a bit complicated. Very tough kind of variety. All right. So we have a lot of problems. But I'm waking up. People are waking up, people are getting to understand these reasons, but it is taking time. Which they truly know would be. All right. That's why it is our responsibility to kudina kuyogera konsonga zino muri every day yona yenyini gatufuna o sawa kuyogera konsonga eno. Because that is how people will understand that it is our responsibility, is their responsibility, and we need to wake up to this reality before these people sweep us off. All right, Comrade, thank you for that information and clarification. I think when I come back on Sunday, I might call you back to give more details about the information. So thank you very much. For you. Okay. All right. Information mujide fama mukage Uganda. Ekizibu kyonna kisigala kizibu kyekimu ekitwetoolodde. Abantu tebalina kutegeezebwa, tebalina information, tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe, tebamanyi ddembe lyabwe. Kyekizibu ky'abana Uganda. Era kyekizibu ekibadde tutaana no mu Buganda nti abantu tebamanyi information, tebamanyi ddembe lyabwe, tebasomesebwa, tebasomeseddwa. Kyovula nti elite batumanyiira. Nga boogera mbu bo bamanyi naye nga bo bagenda eri bakwata ssente ne basirika ne bagaggawala. Kati ekizibu ekiri mu Northern Uganda kati fwana tutandise okirwanyisa. Kati bwe tuba tulwanyisa ekizibu ekyo nti
member of parliament nga Segona akali ebyoya bwagenda natula na Museveni namuwa billions of money eri mu Busiro East teba muntu yena ategene Segona afunye sente balabala nga teri service teri kintu kyonna yenga agagga wadamaze ngira tebalina information ku bintu bigenda maaso mu ggwanga kati ekyo ffe kitukola wano kikisinga okuluma Museveni ekyo kusensitizing abantu n'okubaza okusa era ne Kyagulanyi kyali mu kukola essaawa zino okuzuukusa bannayuganda kyekisinga okuluma Museveni essaawa zino tewali kirala era kyovola ebina byonna byeyali awandiisa byonna biganginze up against omuntu ogwo Kyagulanyi Ssentamu byonna tulina olutalo. One man, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is against almost 15 political parties, including NRM. Bamusulako, bamusiibako, bamwogerako, bamukererako bamunywelako amalwa, ba TV presenters, bonna bakirira ku muntu ogwo. N'ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti Kyagulanyi w'amaanyi. Kasajja katono akanyomera mitala wa mugga. Linda